Abaganda balugera ne lutuuka nti atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubogo n'atamanyi bunkenke buli mu gavumenti y'NRM olwaleero yatenda mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa okubeera kirimaanyi era yamutenda okubeera n'emirembe emiyitirivu naye ffe abamanyi embeera nga bwetambula tuba tumanyi obunkenke n'obweraliikirivu obuli mu gavumenti y'NRM era tebuwa mwaganya abakulu abatembeeta gavumenti eno okubeera nga bongera okuyinaayina n'okukola byonna bye baagala according to their will. Bino ebigambo nja kunnyonnyola lwaki mbyogedde naye nga tetunnaba kubeera nga tugenda wala. Ebigambo bya mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa byandiviirako kitaawe okubeera nga gavumenti ye egenda kuvuunikibwa. Njogera ku gavumenti eya NRM. Nja kujjera nkunnyonnyole lwaki njogedde bwe nti enkyukakyuka nate empya ekoleddwa mu bitongole eby'enjawulo ebikuuma ddembe mu ggwanga lino Uganda kwogatta ne ministry ez'enjawulo mu ggwanga ng'era abamu ku bantu abakwatiddwa ku nkoona ye mukulu amanyikiddwa nga General Wilson Mbadi onaggiddwawo ku kifo ky'abaddeko kwogatta n'abadde akulembera ekitongole ekya Internal Security Organization naye wetwogerera aggiddwawo omukulu abadde amanyiddwa nga Katabaazi wetwogerera aggiddwa mu bigere omukulu amanyikiddwa nga Arthur Mujenyi. Arthur Mujenyi ye director omupya owa ISO wetwogerera nga emirimu gye gyatandikiddewo amangu ddala. Njagala ojjukire nti Mujenyi yali yadda mu bigere bya late brigadier General Oluka eyafa January nga 29 omwaka 2025. Kati wetwogerera abadde akiikirira ebyokwerinda mu bitundu by'embarara leero alangiriddwa mu butongole nga yakulira ekitongole ekyo. Njagala okutandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Lugaba yebala akumpeeredde obulamu olwaleero ne bukyanga oli omu ku abo abatemye obukofu abafiiriddwa abantu bammwe Omukama Katonda abampeera ekiwummula eky'emirembe abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeyongera okubagumya olunaku lw'enkya lubeere yaddeko. Nabagamba ewali omukka tewabula muliro. Bw'olabanga Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa ng'akola enkyukakyuka mu bifo eby'enjawulo naddala ebyokwerinda omanya obunkenke bwongedde okweyuna enjuye. Mujjukira nti ne mu mwaka gwali gwa 2020 nga twolekera akalulu ka bonna akakubibwa nga 14 January wa 2021 Generali Tibahaburwa tuba tuyingira ogwe 12 mwaka gwa 2020 era yakola enkyukakyuka wakati mu byokwerinda eby'eggwanga wano nga we yakolera enkyukakyuka ku baali baduumira ejje we yakolerera enkyukakyuka ku baali baduumira ebibinja eby'enjawulo eby'amagye anjogera ku bubinja obukiikirirwa mu bitundu eby'enjawulo ekyokulabirako ng'enkambi y'ebbombo enkambi y'eggulu enkambi y'ekapeeka enkambi ya Namunkekera n'ebifo ebirala bingi nnyo nnyini ddala. Bino nno atera okubikola buli waabaako embeera gy'aba yeeraliikiridde oba ng'alaba waliwo embeera egenda okujja etali ya bulijjo. Neera mu kanyomero kano nga bw'abadde ajja ng'akola enkyukakyuka akati mu byokwerinda oluvannyuma lwa international community okumuteekako embeera ku mulundi guno era teyalutumidde mwana yavudde era n'akola enkyukakyuka mu bitongole ebyokwerinda nga bwe nkunnyonnyodde. Nakugamba enkyukakyuka eno gy'olaba ekolebwa mu bitongole ebyokwerinda gwe Munnayuganda ali atuwulira manya nti nnaku miranga na biwoobe Generali Tibahaburwa gy'aba alimu era gy'aba afuba okulabika nti agyejjako. Kuba leero bw'otunuulira obunkenke obuliwo politikale mu ggwanga lya Uganda Generali yeeraliikirira nnyo akalulu k'omwaka 2026 n'ebigenda okukabeeramu.
era ekimu ku bintu byalina okumakinga tight ebyokwerinda. Yali badde agamba nti kale agumidde ku ggwanga erya Rwanda nti lyerijja okumuyambako okulabika nti akakkanya embeera, naye ne Rwanda gye yaliddukidde nabo ge bakaaba ge bakomba. Yaligambye nti nno ajja kuddukira ewa munywanyi we Kagame, naye Kagame emitawaana gy'alina miyitirivu nnyo nokkira ate egya wano ono gy'alina. Kati kwegamba gye yali badde agenda okwegayirira okufuna obuyambi, ate bo beetaaga nnyo obuyambi nokkira ate abaali badde bagenda okumwegayirira. N'olwekyo mwami Tibahabulwa ali mukadde akaakatyabaga ebitagambika. Yenkyukakyuka eno gye muli mu kulaba eri mu kukolebwa olunaku olwaleero. Nategeddeko nti waliwo n'abakulu mu ggye lya UPDF era abafuumuddwa abakwatiddwa ku nkoona, naye nga nabagamba nti enkyukakyuka eno gye mulaba mu UPDF bali mu kwera, bali mu kukola reshuffle. Baagala kulabika nti bayitamuko mu abo ababirivingira mu nteekateeka ya mutabani wa mwami Tibahabulwa Generali Kainerugaba. Abo bonna abatamubirivingiramu babeerenga babakanyuga muguluka, babeerenga abateeka ku mabbali babajje mu kintu, baleete abo abanagondera ebiragiro, abanagondera amateeka mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa ganaaba ataddewo. Era abantu nga Balamu baba kubeera nga balina obumanyirivu mu byokwerinda. Nkiwo olwaleero walirabye Balamu nga ye IGP. Mwalaba ebyakolebwa gye buvuddeko ebbanga eritali ddene okulonda ababyakagaba n'abalala nga abalina okubeera nga be bakulembera ebitongole ebyokwerinda mu ggwanga. Abantu abo be mulaba abaalondeddwa oba abaalondebwa balina record gye balina eyaabwe mu byokwerinda nga babadde bajja bagoberera ebiragiro Generali Tibahabulwa byabadde ajjanga ateekawo. Kati we twogerera Generali ayagala nnyo abantu ba puppet abagenda okugendera ku biragiro bye, abajja okugamba nti nno omukulu agambye bw'ati kikolebwe nga bw'agambye, nga tewali muntu yenna agenda kuvaayo ateekewo opposition ku bigambo ebiba byogeddwa oba ebiragiro ebiba biweereddwa Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Kyova olaba abantu nga bootafiire bagenda kubeera nga baggyibwa mu bintu mpola. Ojja kwekanganga ababadde abakungu ba gavumenti baggiddwa ku bifo eby'obukungu bwa gavumenti, bajje babateeke mu bigere byabwe muddemu abantu nga Balamu Barugahara. Abo Balamu abagondera buli kintu kyonna ekiba kyogeddwa oba kibi oba kirungi, nti ne bwe banamugamba nti twagala abo bafe, ye Balamu ajja kujja wage nti ddala bagwana bafe, nga naye talina mugongo kwayimiridde. Lwaki abantu bano naye awagira babeere nga battibwa? Yeyo embeera eri mu ggwanga lino. Obwo bwonna bubonero obukulaga nti gavumenti eremereddwa. Buli mu ggwanga nga politikale pate efuga eremereddwa mutandika okulaba amaanyi amangi nga gateekebwa mu byokwerinda. Mwalabyerabye dda aba UPDF nga bayibwa buli wamu, mwalabyerabye dda nga batwalibwa mu mawanga gatuli ku mulirwano. Bino byonna nno lwaki babikola? Okutwala abantu bano mu mawanga gatuli ku mulirwano babikola okwongera okukangakanga Munnayuganda, bamulage nti nno olaba tutwalako ne ku buyambi bw'amagye ebweru wa Uganda, kati ologobo n'atukolako effujjo wane Uganda kyekigenda okuddirira, ebigenda okuddirira ojja kuba tobinyumirwa. Naye ebyo byonna mbagamba nnyo nti bakootakoota mu Gaalumonde. Gwe Munnayuganda, freedom gyoyina oba gyoyayanira nkugamba nti eri mikono gyo ogirina mitambo bwoti, wogambira nti kibe nga kiba. Ebyo mbitadde enkyukakyuka wakati mu byokwerinda ngivuddeko. Ebigambo bya mutabani wa mwami Tibahabulwa byolekedde okumuleetera emitawaana n'emiteeru wabweru w'eggwanga lino, kubanga wetwogerera mwawuliddeko ebyabadde mu ggwanga erituli wano ekyemmanga mu kibuga Juba, ne mutegeerako n'ebiri mu ggwanga erya Congo UPDF nga bagitwala kaguddeyo. Baganda bange, embeera eyo tegenda kubeera nga ekomaawo, kubanga ndabyeko katambi kenjokuwa nga nfundikira programu eno njakakuwa kali mu lulimi Lunyanyimbe. Kyemmanyi bannayuganda mujja kubeera nga mukanyonyoka bulungi nga tugamba mission ki UPDF gyerina mu mawanga agatwetoolodde nga Congo, mission ki UPDF gyerina mu mawanga agatuli okumpi nga boolaba ekibuga Mogadishu bakwata ne bayiwayo amagye ne gattibwa, nga mpaawo omuntu yenna agenda kwogera nti ddala amagye gano kituufu gattiddwa, naye embeera eno bweti ne bweti ye yatuleetedde okuyungula amagye gano gagende ku buuyi obwo. Nabagamba nti Generali Tibahabulwa atuleetera okufuna endowooza nti ffe wano ebyokwerinda bye tulina mu Uganda biri very tight, tetwetaaga na buyambi kuva wantu wonna. Naye kiba kubanga kyali bwe kityo, then why would he have to go on meeting every people around
okwongera creating a military relationship oba enkolagana y'ebyokwerinda n'amawanga agatwetoolodde kwogatta n'amawanga agali ebunaayira bwe bibanga ddala ebyokwerinda bya Uganda bitumala era biri tight nkituuka ne ku point ebigabako mu mawanga agatwetoolodde. Kati nno ebyo nga mbitadde ku mabbali we tubeeredde mu Idi olunaku lwabadde lwa 30th March 2025 nga tuli mu Idi, tuli mu kujaganya, tuli mu kulya bitumbuwa n'ebirala ebigwa mu kanyomero ako. Era njagala wabaganda baffe ab'eddiini ey'Obuyisiraamu okuba congratulating okubeera nga ate Ramadan yabatambulidde malidadi abakyali abalamu, ate Mungu be yajjululidde mu Ramadan nkiwa mumanye empeera ebeefunika omuntu oyo abagendedde mu period eyo eya Ramadan. Njagala okubagamba nti Lenten period ekyatambula up to around 18th around there wejja okubeera nga ate eggwera 18th 19th 20th wetujja otegerera lunaku kiro tugenda okubeera nga ate naffe tulya ku bikoko tubagebagaawo ku bibaatabaata ate nga bwe tulinda n'eggwanga lyaffe Uganda okukyuka. Ebyo nga byali awo ekyabaddewo ku Idi, abakulu baguddewo launch eya Buganda for General Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Yenna abalira mwami Tibahaburwa ntuula mu kati ne ŋŋamba naye oyagala Buganda edde mitambo gyo obeebere mikono gyo. Naye nga Buganda yemu gy'oyagala mujja n'onyagulula amataka n'ogoba abaana ba Buganda ku mataka gaabwe. Naye ng'ogamba nti oyagala kureclaiminga Buganda kubanga njagala ayagala gaana gwali atuwulira okyagale oba okigaane, Buganda yemu ku mpaji NRM kwe yayimiriranga ejja. Kubanga n'olutalo lwennyini olwa 86 lwali mu Buganda region Luweero, era ye wali obuwangwa obungi mu bitundu by'e Luweero mu Buganda mwe mwali entabiro y'okuleetebwa kwa NRA which later became NRM. Kakati omukulu Tibahaburwa yamala otegeera nti kati Kyagulanyi awambye Obuganda buno bwonna region ya Buganda agirina nayagala n'okutuuka okujja Buganda ku maapu. Kati Generali Tibahaburwa njagala naawe otuule ogatte ebigambo bino wammanga. Oyina omukyala gw'okwana gw'oyagala akwagale, naye omukyala oyo nojja n'owamba abadde boyfriend we gw'ayagala ennyo gw'amatira okukamala. Omukyala mu kifo ky'okumukwata obulungi n'omuwooyawooya noga munnange tetuganye n'oli akwagala naye nange nkwagala. Gw'oyagala byampaka bya kibuli oddidde abaana ba Buganda n'obalinnyirira. Tokomye okwo ne maapu ya Buganda n'ogijja ku maapu ya Uganda. Ekitwalibadde kale nnyo kikulu kubanga maapu ne bw'eba evuddeko Abaganda bagenda kubeerawo yagalagaana ne banaaba Uganda ng'erinnya lyayo likyuka oba Buganda n'ekyuka n'eyitibwa region endala tekigenda kujjawo Baganda. Naye ate wakati mu kubeera ng'oyagala mediation oba enkolagana wakati wa Buganda region naawe nga Generali Tibahaburwa wali badde ate Obuganda obwagala nnyo gw'omu ku baali badde babibiita Obwakabaka bwa Buganda kubanga bwakwatibwa n'ennaku ne bukuwa erinnya lya Katongole. Gw'omu ku baali badde babibiita abantu ba Buganda ng'abataka n'obabibiita era n'obakwata bulungi n'obakwata nga kalira ka muto kubanga okubeera ng'owangula emitima gy'Abaganda oba emitima gya Buganda oba abantu abawangaalira mu Buganda wali badde olina kutandika na kubalaga mukwano. Naye bino wammanga bye biri mu Buganda. Obubbi bw'ettaka, evacuation ku mataka g'abantu eri mu Buganda teri oba teyenkanankana ne evacuation eri mu bitundu ebirala. Wano mu Buganda kiyitirira. Ettemu eriri mu Buganda region teryenkanankana na ttemu liri mu bitundu birala. Wano mu Buganda gujabagira. Naye gw'omu gwayayana ng'ogamba nti oyagala kureclaiminga Buganda era oyagala Buganda ebeere for NRM. Generali Tibahaburwa yenna akubalira neewuunya entegeera ye era mbakubeera nga ndi kumpi nga ndi omu ku abo bakuwabula n'aligambye nti oyo yenna akuliraanye nga yakwadvisinga agwana abeere ng'akwatibwa ku nkoona ofune omuntu akwagala kubanga bano bonna abakwetoolodde wallahi tekuli akwagala ku bye bakubalira. Bakugamba batya nti gwe okuwangula emitima gy'Abaganda olina kumala kujja maapu ya Buganda ku maapu ya Uganda? Bakubalira batya nti okwagalwa mu Buganda
oyina kubeera nga Buganda erimu enguudo embi bakikubalira ddi nti okwagalwa Buganda oyina okubeera nga Buganda region yetali mu bujjanjabi buyimiridde bakikubalira ddi nti okwagalwa Buganda region oyina kumala kuttattana education mu Buganda olwaleero gwe Munnayuganda ali yatuulira tannabagategeera Generality bahabura